Abantu abawangalira mu munisipaali y'Entebbe bafungizza okulaba nga bagoba obukyafu mu kitundu kyabwe nga ne leero babukeereza nkokola okwetaba mu bulungibwansi nga beegattiddwako n'abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo. Enteekateeka eno ekulembeddwamu Minisita w'obutonde bw'ensi okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo, nga bano balongoosezza ebitundu ebiwerako omubadde n'okulongoosa akatale k'e Nakiwogo, oluguudo lwa Kiwafu, Kitoolo wamu n'ebirala ebirinaanyeewo. Oluvannyuma bano bakumbye nga boolekera mu kisaawe ky'essomero lya Kiwafu Primary School okwongera okwebulira ku nsonga ya bulungibwansi ng'abayizi bayimbye ennyimba wamu n'okutontoma omubadde obubaka obuvumirira aboonoona obutonde bw'ensi wamu n'abeesulirayo ogwa Nagamba mu kulongoosa ebitundu gye bawangaalira. Oweekitiibwa Hajjati Mariam Mayanja Nkalubo ayogeddeko n'abayizi ku bulungi bw'okukuuma obutonde bw'ensi era n'abalambika ku migaso egiva mu kasasiro n'abasaba okubeera abasaale mu kubunyisa enjiri y'okukuuma obuyonjo mu maka gye bava wamu ne ku masomero gaabwe. Okujjumbira bulungi bwansi ono ow'omuggundu nga tujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 31. Obutonde bw'ensi nga tetuyita mu muddo ng'emiti tugikola ki tugirabirira era twateekawo enkola ng'abaana twagala musimba emiti naddala egy'ebibala bye munaalyako mugituuma amannya gammwe mugyagale. Ono era ategeezezza nti enkola ya bulungibwansi baakuginnyikiza wonna buli muntu asobole okwenyigirangamu mu kulongoosa gy'abeera. Nga mu spreadinga message ey'okweyunja ey'obutamasamasa mu ccupa. Wano ssentebe w'eggombolola ya Division byasiimye Obwakabaka bwa Buganda olw'okunyweza enkola ya bulungibwansi ng'ayogedde ku nkola ya weeyonje gye baatandikawo egendererwamu okukubiriza abantu okweyonja nga batandikira mu maka gaabwe. N'ekirowoozo ekiteekawo enkola eno twatuuma weeyonje era ne tutandika campaign ng'egenda kutambula okumala emyezi 4. Tutambula nju ku nju, tawuni ku tawuni, nga tutaddeko ebyuma, ne tukubisa flyers, emitwale posters 4,000, ne tukubisa bu flyers omutwalo gumu n'ekitundu ne banners n'ebirala, nga tugenda tusomesa abantu baffe batandike okukola enkola ey'okwawula kasasiro avunda n'atavunda. Ekirala mu campaign eno ng'abantu tubagamba ekiseera kituuse ate kasasiro tumulabemu ekyomugaso abe raw material nga tukola ebyongerako omuwendo. Amyuka mmeeya w'ekibuga Ntebbe Kabwama Charles agamba nti nga kanso bafubye okusomesa abantu ku nkwata ya kasasiro baleme okumuyiwa mu myala. Tukola z'enguudo ez'oku mutindo gwa city amazzi gatambulira wansi mu culverts kuliko walkways waggulu n'amataala. Katulowooza bwe tulaba tuleese empisa yaffe mabega gye tubadde nayo ey'okumansamansa tugenda kuzibikira emyala gino. Oboolyawo tulaba tetukiyize oba tetuseemu kinyikiza nti kasasiro tumusootingira waka tugenda kuzibikira emyala gino oba bigenda kulukutira olusa ate nga tumanyi olusa esengejjero y'amazzi amalungi ge tunywa agagenda mu nnyanja. Ssaalongo Bbosa Luwaganga Emituba 5 atuusizza obubaka okuva embuga eri abayizi nga balambikiddwa ku nneeyisa okukuuma obutonde bw'ensi wamu n'okujaagazisa abalala. Muli nkizo eri Buganda kubanga mwe mukuumiza Obuganda era we mutali Obuganda butangaala. Mwemiti emiti egigumiza ekibiramu mugumize Buganda era leero ate mwe musuubi lya Buganda ery'enkya. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.